Yes, Faadi TV uki nkwaniriza akadde kano wasibyo tyana gyesinza okuba nga ofollowinga kitalo nnyo munnange waliwo omukyala ntiddwa mu ntiisa omulambo ne bagusula mu kizimbe ekitannaggwa mbina Massawo so nga tino omwana w'essomero naye yattiddwa bitundu by'e Masaka okutta abantu kifuuse kya bulijjo mu ggwanga Uganda. Tumanyi kigenda maaso Nabatanzi avuddeyo n'avumirira ebikolwa bino. Jjukira Nabatanzi alina foundation gy'ayita Tanzi Foundation oba Nabatanzi Foundation yagituma Tanzi Foundation era ng'eno ekwasaganya abantu abatalina bwasirizi naddala abakyala. Foundation eno yesigamye nnyo ku bakyala. Nabatanzi agamba nti kisuseemu nnyo okutta abakyala kussa n'abaana. Akati no munnange ekiriwo akadde kano bye bigenda mu maaso akadde kano ku social media ayina kuba mikutusako Massawo. Nabatanzi avumiridde nnyo ebikolwa bino era n'asaba abo ekikwatako okuba nga bakola ki bayambako. Ekyamazima kyo mu ggwanga Uganda kw'okufa n'okutta abantu ekyamazima kiraga nti percentage egenda erinnya buli lunaku olukya naddala abakyala. Naddala abakyala okutta abantu n'okufeera. Kampuni nyingi nnyo ezikola ku online kuno ezigamba abantu okunvestinga akasente kabwe namaani ne babafiira. Abasinga beebuuza naye gavumenti eri ku ki? Gavumenti kampuni ezi omusolo ziwa gavumenti omusolo. Yaani aziregulatinga okuba nga zikola mu ggwanga Uganda aziwa license okukola mu Uganda. Ekyamazima buli muntu yeebuuza okutta abantu addala abakyala kw'ossa ne kampuni okufera abantu. Zibagamba mu investing etteeka ya 5 mwezi ogunaggwako tujja kuwa 5 obukadde. Tunagamba why kantikeyo emitwalo gyange na 5 nzi investing nyabo ogenda okuddamu okwagala okwevitowinga akasente ng'omwezi guweddeko ng'ate kavaayo nga bakasibiddeyo nga manyi okukasibirayo. Munnange byebyo kitalo nnyo. Waliwo omukyala yafudde amanyikiddwa nga Nanyonga Huda. Nanyonga Huda ono abadde muwala wa Sheikh Abbas Nseera era nga ono former imam of Masaka era nga munnange babika muwala waabwe ono yakoze ki yafudde mu ntiisa amanyikiddwa nga Huda era nga bayisa ekirango ekyokuviibwako muwala we amanyikiddwa nga Huda Nanyonga. Huda Nanyonga ono ekyamazima ekyase Huda Nanyonga tekirina kuba nga kitegereka just baba family bo bakoze eki bayisizza birango nga bagamba Huda abadde yakamaliriza okuba nga akola emikolo abadde yakamaliriza okukola emikolo era nga onagenda kuba munnanga aziikibwa olunaku olwaleero wali mu bitundu by'e Masaka olunaku olwaleero basiraamu. Sheikh Imam Nseera yaliko imamu wa Masaka imamu wa Masaka nga bambi kitalo nnyo nnyini ddala ku side Masaka Kimanya Katabaazi Kimanya Katabaazi Masaka oba ndowooza oba oyita kyabakuzooba okutuukawo era nga abafamire munnange beebaza mwena abasabidde muwala waabwe ono kubanga atereera mu kaseera akazibu ke babaddemu kubanga omwana ono abadde nga mulwadde. Ebintu by'ensi oluusi sometimes munaye bikusobera bikutabula. Ebiseera ebisinga oluusi omuntu wayinza okukola emikolo ne mugamba nti mikolo munnange omwana waffe tebamukolera mikolo ate bagimukoledde ate lwalwala. Ebintu by'ensi munnange bikonfuzinga era bitabulira ddala. Ajimpera video eno ka like ate musubscribing munyige nekade. Mbagala nnyo era mbebaza ne mbagamba nti kimwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribing ate ne munyiga nekade bagita Faadi TV. Munnange ebimu ku bitambula ku social media naye nga abantu bangi bagamba nti naye nga kisuuse nnyo okufera abantu nekitta bakazi nga kisuuse nnyo. Kati balenze n'okuba nga batta ba student ab'amasomero. Tewali amanyi kigendererwa ky'abatemu bano eno naye nga munnange ebiseera ebisinga oluusi ebintu byetulaba mu mafirimu manyi bayo firimu nga zo z'abatemu era nga basinga bagamba nti ekitta abantu kisusse nnyo era nti bagamba nti gavumenti yandibadde ebaako kyekolawo n'okufeera abantu. Bannange okufeera kufuuse okufeera
kampuni nyingi nnyo ezakafera abantu zikolera okwo ku online zibagamba mbu bava investing ayo bubiri bw'oteekayo bubiri ofuna 10 ogamba wayi mwezi gumu kubanga nfunye amagoba ga miliyoni 8 lwaki siziteekayo maama gugenda okuggwako nga tokyayinza okugjayo kugambe bazeetera okufrizingira ku akawunti ne bagamba nti zikyali mu process zikyali ku pending n'olinda ng'ozirabako tozirabako wate n'akamu kampuni zino tetumanyi ani aziwa layisinsi ndabeekoko ku Winnie Kiiza ng'agamba nti naye bannaa ki ekigenda mu maaso kampuni ezo ezifera abantu buzibu ki naye nga bambi kibi nnyo ku sayidi eyo ey'omukyalo namanyikiddwa nga Nanyonga Huda basinga bagamba nti eryo ddogo oyo mujjawe omukyalo balaga nti abadde yakamaliriza okukola emikolo bwetegereza information etambula ku nsonga y'obulwadde bwe n'okufaako bagamba nti abadde yakamaliriza emikolo kyobola abasinga babitaddemu abajja n'abajja nga bagamba nti oyo mujjawe yamusse temwebuuza kirala oyo mujjawe yamusse era abasinga bagamba nti temwebuuza kirala kyonna oyo mujjawe yamusse naye nga bambi ekitalo nnyo ku side bagita Fadi TV UG mbagala nnyo era mbeebaza ne bagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga kade kakati nyeze ku Nakato Nasali era nga ono form 4 student wali ku Masaka SS bagamba nti Nakato Nasali a form 4 student at Masaka SS was killed and her body was dumped on the roadside. Omuwala ono munaye biconfusing nga bitabula yalimbe bazadde be nti munnango bagenze kona mokuliza otusima kufuna mokuliza otusoba abasinga bagamba statement yabaze bafulumiza zezo kumbe bade bagenza ku beach ku Nabugabo ba Sandy Beach jukira Nabugabo Sandy Beach lisalize Masaka kabagenze kudigida bino yabigambye muganda yo mukulu we wabula maama yali teyabitegedde ku maama nga oli awo ng'agamba nti wayo mwana yagenze kusomera kumbe omwana ali ku beach bali mu bidwa bali mu kudigida abayaye gye bamugajambulidde ne bakola ki ne bamutta omulambo ne bagusuula ku ki ne bagusuula ku mabbali g'oluguudo wabula baasosena kumusobyako munnange ekyewuunyisa no baasoose kumusobyako okusinziira ku poliisi ne statement gye baafulumiza okusinziira ne kwabo abakoze postmortem ku mulambo gwe ne bagwekebejja ne bagukeberakebera byonna kiraga nti omuwala baasoose kola ki baasoose kumusobyako naye abasinga beebuuza nti naye kiki ekigenda mu maaso buzibu ki kiki ekyagenze wakyamu kubanga abantu abakyala battibwa kyobola abasinga abalwanira eddembe ly'abakyala bavuddemu nga bakola ki nga beemulugunya ku nsonga eno nga bagamba nti naye kisusseemukko ennamba egenda erinnya buli lunaku olukya ku nsi kuno mu ggwanga Uganda ey'abakyala abattibwa munnange bye bagita Fadi TV ogimusubscribinga ate munyige ne kade mpera video eno like sigale ng'ogyekumiddeko eyo ng'ate envudde ng'ezikosa ate no ye baba bamutidde mu kiyumba ne bamusuula zamula screenshot eno gyenkoze mbise mulambo YouTube eyinza obutakkiriza akubalaga kifaananyi kino eno ekyamazima video batejja kugikiriza amateeka gaabwe mbanga menye era nga munnange omukyalo ono bamusula mu nnyumba etannaba kuggwa era nga bino byabadde Nabbingo kukidda mu bataka era nga amumanyi bamututte ku poliisi y'Essangi amanyi babitegeeza abantu be asangiddwa nga attidde Nabbingo kiki ennyo okutta omuntu ngatta enkoko abantu bangi beebuuza naye ki ekigenda mu maaso kyamaze omukyalo ono baamusse just mbisseewo ku ka screenshot kenkozesezza nembikawo kubuzaabuza kubanga YouTube video eyinza obutagifuna naye banaye mulina okwegendeeza naddala abakyala mwegendereze kuba ekita abantu kino kirakanduza kyagala kubanga munnange kikola kisaanyawo mmwe naye nga n'abasajja battibwa naye ekigenda mu maaso ekitta abakazi kizeemu ate full swing tetumanyi mbadde nkyabagamba nti baayo firimu naye nga ziraga ku batemu ebisesenga olusi betulaba mu firimu bibaayo osanga oli nga muntu ye anyumirwa kutta bantu nga ye munnange musiiba naye naye nga ye ekimunyumya n'okumutwalira ebirowoozo kutta bantu
ozanya gwe n'okuzanya. Noonyako ku firimu gye bayita Apex. Noonyako ku firimu gye bayita Apex mwate okulaba ku firimu mujja kulaba nti ekyamazima kye mbagamba kituufu. Ebaayo omuntu nga ye ebyo bye bimunyumira era mwegendereza abantu nga ye anyumirwa kutta bussi bantu. Kafirimu bakayita Apex kanoonyeeko. Bagita Fadi TV subscribe ng'onyige kadi nga kitalo nnyo kitabakazi kyeyongedde. Gavumenti yandibadde baako kyekola ku n'okufera abantu ku online bannange bafera abantu. Musubscribing